abalungi be basinga obungi ababi. Akandinda Shanta on program abalungi nibinjo kuchera babi munonga ndio mnyankore kama kandokola kandi ntwebaza Dream TV okutoga omugisha kugambaho nimwe on program hamwe n'abagenzi banje konka erizonto kubantu gamba ba promoters ne ba sponsors walwengeje batabudde abayimbi batya mchala Nalubega amanya Nalumaga Sandra. Ono munyankore akuyise Nalubega. Wegamba abanyankore tulagena. Nene twali mutawana Nalumaga. Ne yakoze Nalubega no problem. Okay, my bad. Bona baganda. Ba sponsors ne ba promoters bononye entertainment industry obaba bononye ba artists mongeri nyingi. Jukira sponsor ye muntu ayagala gwe okole kyayagala naye si gwe kyoyagala wabula ogendera ku peesi ye. So nga ate promoter yale ali ready okufa naawe agamba nti kyonna kyokola tukikola ffenna paka ng'oli successful. Ekitali ku sponsor. Okay. So sponsor ebiseera ebisinga amenya omuyimbi because ajja kujja n'ekidiiru kye yakugamba nze nyina miliyoni zange 5 njagala okole kino. Oba kikusuula oba kikuwanikayo gomanyi kati nawe olwokuba nti oli muyimbi mwavu toyinaamu ku ssente nga nawe okkiriza diiru ng'ogamba kale kulwe ssente kantambulira. Bw'oba olinamu ku ssente ozikola ki? Oli wadde bw'okugaana diiru gyaleese. Bw'obanga tolina ssente lwaki togaana? Anti ozze mu industry kunoonya ssente. Kati obunafu bwani bwa sponsor oba bubwo? Bubwo tolina ssente bakuliisa emboola okuba tolina ssente. Tolina ssente bakukozesa kyotasobola olwokuba tolina ssente olwokuba sponsors ne deal ye. Obunafu bubwo gwa artist. Ate toli artist kubanga kasita okola ekyo oba we cancel. Oba obuddemu. Artist olina okubanga enjala ekuluma. Tolina kuba na bulamu buli luxurious nnyo kirya. History etugamba bweti. Artist from experiences ze ebe enjala muvaamu oluyimba. Libe essanyu livaamu ki? Oluyimba. Ebe ennaku omusajja eyayi oluyimba Amazing Grace yali atwala baddu mu America slave traders. Naye abaddu abo babasanga wansi mu lyato bwe bati. Singa olabye firimu gye bayita Ben-Hur. Ben-Hur, Ben-H-U-R, Ben-Hur. Abo Ben-Hur bebalangira kati nga bonolaba bono gamba nti wasajja. Ba Ben-Hur bebalangira baba Yudaya. Kakati olaba abaddu nga babateekanga wansi eno nga tewalina ne wasiza okujja kuko babalekeddewo space yokka yakuba kiki nkasi lyato genda wa. Naye omusajja ono abatunuulira bw'ati ekintu ne kimulumiriza. Kwe kuyiya oluyimba olwa Amazing Grace, how sweet the sound. Kukitegedde? Naguno ogujja oluyimba lukyaliwo. Naye teebereza we yalujja. Yalujja mu situation embi. Teyalujja mu ssanyu. Naye naguno ogujja olw'okuba yalujja ddala ku mutima nga kintu akiraba. Kakati sponsor akugambye nti genda oyimbe bbiya ate gwe tomunywa ate n'okkiriza olw'okuba akuwadde miliyoni 3. Obunafu bwani? Artist atasobola kweyimirira ku principles webale nnyo nti oŋŋambye ndi musiraamu ndi muyimbi naye olw'okuba ndi sponsor nzije nkugambe nkuwe miliyoni 10 nti yimba embizi naawe n'ogiyimba nga toli musiraamu. So artist toteekwa kubanga osweyingibwa bwotyo olwa sponsors ze. Ani babayita bani ba sponsor bamwe ennaku zino balamu nani ne kati abo seba promoter maybe nga tetunagenda wala sponsor yani
sponsor ye muntu ajja gy'oli ng'ayina embaga ye nagga nti jangu onzinire nja kuwa emitwalo egi 5 nga tafaayo kyonoozina bwe kifaanana owulidde nga takufaako oba gwozinye bubi oba bulungi oba ozze onywedde mwenge oba nedda oba ozze onywedde enjala nga takufaako ye sponsor kyayagala gw'okuba ekidongo kye ku mbaga ye. Promoter ajja kugamba tojja ng'onywedde ki enjaga. Promoter ajja kuba akulabiridde okuva ne ku wiiki ng'etandika ng'onooyimba ku Saturday nti gundi togenda wano tewandigenzeewo mu bbaala gundi tewandigenzeeyo. Kakati mmwe ab'ennaku zino mubayita ba manager. Managers actually. Owulidde? Kakati mwoyo gwe muyita manager ate manager taba ekyo olugendo luwanvu nnyo ku nsonga ezo. Okay? Manager kati mmwe be mulina ba manager be babba mmwe. Manager waba akwagala. Manager babba mmwe. So kuba ni manager angenga mukazi. Biveemu oyo mwagala. Ate nkulimbe. Nga manager alina omukyala naawe. Nedda waliwo bali Zibians olwaliro. Andi kubuulira manager mmwe gwe mulugamba nze mbulirayo ba manager bameka abataagala be ba managinga. Benoni ki? Owa Swangs. Kuba amanaginga Vinka, amanaginga Vinka muki Simuwala, amanaginga kati waliwo nono omulenzi Elijah Kitaka, Zafarani. Kati gwe bujulizi ki bw'olina oba abaagala oba tabaagala? Tebuliiwo. Nange sibulina nti oba abaagala oba takola ki? Naye nze nkugamba bw'abanga ddala bw'atyo bw'ali good tick. Right? Naye ndi kuba manager bano managinga ggwe ekiro tusula ffenna gatoyiya tuplaninga mbu owulidde oyo manager abasinga bwe batyo bwe bali ba manager kati ba producer bano abeefuna mbu ababeera mu studio ekyo nakyo kisobu. Producer yakuwa sente okukola show. He produces you. Okay. But he doesn't record you. Kati oyo muyita otya? Studio gundi engineer, studio engineer, I think. Yeah. Okay. Aba studio engineer. Producer yaleta sente nti ngenda kuwa sente mu Nyankole gwe. Milioni 10. Onyimbire nyimba 3. Nenzikuwa. Of course nga producer nyinza okujja gy'oli negamba nti naye oluyimba lw'oyimbi olwo terwandyogedde nnyo ku ki ku bafu. Kubanga sente zange nze nkutadde mu ki akuteekamu sente ye producer wo so saa kulikodinga ennyimba mu studio. Is a producer afaananamu ne sponsor in a way nti ne producer ayinza obutafaayo oluyimba kiro okola ki loleeta kyengamba ono omu studio gwoyita producer studio engineer tafaayo oluyimba kiro oyimbye kasita omugamba nti ayagala wano n'alukola arrangement n'alufulumya ye studio engineer oluyimba alina dduwa producer ayakuwadde sente okukola oluyimba owulidde producer n'agamba yes that's what I want n'akutwala mu marketing batonda olukiki oluyimba lwo naye kati studio engineer bwe yeeyita producer ate nga takuwadde sente ne 10 kisobu. Produces you ekigambo kyeyogerera kyokka oli anti gwe tuyita producer music producer. Okay, naye nga producer wo nga artist kigazi nnyo nti akutuusa ne ku stage akujja eno yonna wa kubanga yakuwadde sente. Kati nga mu film director bampa sente nti bakuwadde milioni $1 kola film. Owulidde producer yazikoze eki yazikowadde kakati nze engineer wekyo kyayakola ki kyayagala nentandiko kikola ki
okiteekateeka nempangisa nenkola biki nze I may not necessarily care about what the producer's intents are. Right, as long as I direct the story jakoze eki Jakuwate. naye kati nga producer ampadde sente alina okumakinga sure nti firimu eno ayagala gitwala mu Isirayiri oba mu Mexico. Therefore I know to protect that. Naga nti okitegeera bwokola production ikola kino na kino kakati gwe wogendera mu studio yawo okutuuka mu abo nga golina promoter nga artist akukuzizza akulese producer okulaba okutwala eri studio engineer owakabi okurecordinga akutwala eri marketing owakabi akutunde okitegeera lugendo luwanvu. Yeah. Kakati byonna ffe twabitabula aba musician wano byonna bitabule byonna bitabule naye ate nga balina Google bagugolinge if what I'm saying is wrong Google mu bigugoling olidde oluusi tutabuka lwa lulimi nti Abamerika producer ate bogo bayita director waliwo ate ekyo oluzungu olwa Amerika ate sirwe lwa Bungereza. Kati ate producer mu Bungereza oyinza okwesanga nga director bwa director ngumuzanyo nakulaga nti kiki dawano dawali ate abazungu bayinza muyita nti ye producer luzungu nebyo noyina bisoma oyina okusoma English oyina okusoma literature oyina okusoma history of theatre oyina okusoma ebintu ebyo byonna okubitegeera naye wano tetusoma baartist tebasoma nnyo bakola bukozi gigs bava wano naluwerere kansanga bwe batyo ne balowooza nti bakola naye okwo kunoonya sente si kukola sente waliwo enjawulo eyo nayo okunoonya sente nozikola birala byawukana bitya byawukana nnyo wali onoonyeza ku nseenene ozitega n'ebitaala kati oyo wa mulembe guno okitegedde naye ffe twagendanga n'obucupa n'endeku noziwenja mu tteete n'ogiteeka mu ccupa paka eccupa lwejjula oba obutajjula owulidde okwo kunoonya nseenene tekitegeeza nti okoze enseenene olw'okuba ozinoonyeza n'ozifuna tekitegeeza nti ozikoze era sitiri ojja kufa onoonya nseenene paka lw'olizikola n'olekera awo ozinoonya ne sente bwe ziri ozinoonya paaka naye olina kutandika kukola sente si kuzinoonya kati bw'otuuka kuzikola that's okay. Kati abantu abasinga bamwe baartisti abalala tuziwenja banoonya sente so tebazikola okuzikola you spend time katukankuwa example ya filimu ya City of Joy. City of Joy yawandiikibwa muyindi. City of Joy yamala emyaka 6 where City of Joy shit siyinza mulaba mangu naye kiki kyenjagala obbagamba yamala emyaka 6 ng'awandiika right naye firimu eyo kasooka ng'efuluma teyeetaaga kukola ekimala anaakola sente anaakola ekirungi Abaganda babakubamba okuwano okulima emmwanyi kibooko olw'okuba zaali zitwala ebbanga ggwanvu nga Abaganda baga nti ati emyaka 5 bwe siribaawo ne babakuba kibuuka abazungu olwaleero Abaganda basinga okukaayanira emmwanyi kakati bw'oba onookola sente mu art mala obudde bwo bwonna nga osiga busizi nti bw'otuuka okungula toddayo kukola ki kusiga naye toyinza kumala budde bwo nga buli kaseera okungula bukunguzi n'ebijanjalo ebitaliimu n'osima n'ettaka n'olya n'ensigo kubanga oyiriba noonya sente kiki ebizibu biri bina rent lunch data
school fees. Very true. Wetufiira awo naye nga ddala bye bizibu byaffe byokka. Nedda. Kakati nno tubeere bwe tuti nti okunoonya ssente okwo kwe muyiriba gig to gig tekigenda kukoma. Twalabadde abayiriba okuva edda nedda. Sebirumbi mwe temubamanyi basebirumbi nga bayiriba be bazaala bambalira abo baeri wamala ne bajja bandi bamasagazi ne bajja okuveyo bakawalya baabo tuto kuba Shanks Vivid tuto kuba Ragadi tuto kuba Chameleone tuto kati kuba Alien Skin tuto kati simanyi aliwo whoever ne bayiriba buyiribi bwekiri tebanoonya ssente. Michael Jackson yali anoonya akola ssente teyali tazinoonya. Wamulabako mu Afirika nedda twali tetumwagala. twali tumwagala. Lwaki teyajja anti mu Afirika banjagala nnyo. Sanga yali yakolerayo show. Yakolerayo nedda. Weebale nnyo. Kati oba abantu bye baagala lwaki togenda China nga China waliyo mazike teriyo bantu. Sebali. Bw'oba byokola bye baagala genda e China obikolereyo nayo olabe ezzike ly'oligwe. Mba abantu bye baagala. Okay. Ne Finland gye bali ne Puerto Rico gye bali bitwaleyo babirabe. Abantu baagala bivunzi. Bitwale bulungi wa mu Sweden, bitwale bulungi wa Venice mu Italy, bitwale e Paris olidde France bwebale nnyo. Anti abantu bye baagala. Kakati lwaki abawano bokabye betuliko bukuusa bubbi corruption. Artist ye kwasamba abantu bye baagala mpozi bunafu bubwe olidde Abaganda kye bava bayiye olugero olugamba mwakawunya ke katwala ettooke owunya ate mwakawunya ke katwala ettooke kwegamba bajustifyinga okuwunya akukafu ekifu olugero olufu bakusigako akazigo iwe bale nnyo bakubuzaabuza owunye. Ogende ng'owunyirira abantu bakoze eki tewali. Tulina okumanya n'engero enfu baartist okuinfluencinga eddiini balina okunoonya engero enfu. Kamukamu gwe muganda terukyakola nedda. Haitha kati buli bubiri oba busatu mu ngeri ye okusobola obuweza akwata empola atuuka Warabu na Wolofu atuuka mu kibuga. Ku boda zino na Wolofu ayinza okutuuka mu kibuga zimulinnya twatekwatira mpola mu luguudo lwa boda. Kati olugero Baptist tulina kuleeta engero empya ezo n'ebigambo ebipya. Shakespeare yayiiya ebigambo assassination ye yabiyiye tebyalimu mu Luzungu. Alina ebigambo nga 14 bye yayiiya Shakespeare ng'abissa mu lulimi Oluzungu owulidde. So nawe Wolofu kati takyatuuka mu kibuga olwa boda tutegeeragana. Kati lugero ki olujaawo nawe Wolofu alina gguma boda bwe tamulinnya emmotoka emulinnya n'oluyiiya nga lugamba bwe lutyo ekitegeezeyo kiki. Omwana owaleero kasita omugamba nti edda twakolanga bwe tuti ng'avaako owe namugamba tukola tuti. Kati omutawaana gwaffe Baptist naffe tuyimba byedda. Edda twakolanga bwe tuti abazadde bannanga abaana nedda. Abaana baagala kuwulira tukola tutya kati tukola tutya enkya. Bapromota abapromotinga ba artist ku kibuuzo kyammwe nti tukoze tutya okuinfluencinga eddiini nze kyempisa divinity ebyobwakatonda n'ebyobufuzi n'ebyennono bye bitufuga ffenna. Kati artist okubinfluencinga abinfluencinga atya by accepting the fact nti he has the authority to do so. Number one nti ayina kiraga ekyo bwoba tokirina nga namba 9 mu ttiimu y'omupiira bw'aba ng'amanyi nti namba 9 nina kuteeba. Tebakuteeka ku namba 9 ate kuba back ku defending. Namba 9 olukuweereza omupiira oba omanyi nti nina kukola ki kunoonya akatimba. Weebale nnyo.
ne artist okusooka olina okukkiriza nti I am the one to tell them to do what they ought to be doing. Kyosookerako ekyo bw'okikkiriza, then oba oyambadde manto eri Katonda gye yakuteekako okusaggula ekkubo eri abo abatalina ekitone ekyo Katonda kye yakuteekako. Ekyo njagala okukiddamu, ekitone Katonda kye yakuwa, ekitone kya njawulo nnyo ne talanta n'ekirabo. Abantu bagenda mu bannabitone. Ffenna tetuli bannabitone. Abatone batono nnyo. Omanyi omuntu atoneddwa ngati nga omulaalo oba n'amutona n'enjokyo oba omumasayi. Tolina weweegaanira bw'amasayi nga bakutonye. Bwekiri. Okitegedde? Osigala olina max ezikulaga nti oli masayi. Kaakati ekitone kya njawulo ne talanta, ffenna tetuli bannabitone. Kubanga batone abatone. Katonda bye yatona n'abateekako enjokyo ze. Nti Alex mukulu ogenda kuba theatre director oba oyagala oba toyagala, ogenda kufa ng'oli mwavu, ogenda kufa ng'oli artist, togenda kufuna ssente, togenda kukola business okujjako ng'oyimbye ebiyimbayimba byo by'ogenda okuyimba, n'abitona byonna n'abikutonako bw'ati n'akubamu stamp nti bba oyo Alex mukulu. Oyo aba munnakitone. Waliwo bannatalanta. Talanta kintu kya busuubuzi. Okay. Kikola kitya? Baawo oli talanta emu, omulala ne bamuwa abiri. Kyaggwa kitya? Omu gwe baawa abiri, omulala emu, omulala ttaano. Kyaggwa kitya? Buli omu alina engeri gye yamerusaamu ze. Musumba woono owuliriza bw'akiddamu tulabaye oba omusumba bulungi oba nedda. Kiddemu. Wagambye mpozi osabira wa? Nsabira ku Faith Harvest Christian Pastor, Ministry. yani? Bishop Baguma Israel. Aha. Bishop Baguma Israel nkwegayiridde. Wuno tumubuuza talanta kyeki. Gwe yawa abiri yakola atya kyaggwerawa. Waliwo eyazitereka, eyatereka ng'alinda lwanadda. Waliwo eyakubisaamu n'afuna endala. Lowooza ku pasita waakulaba. Nze sinze pasita. Then naye kati mwami kule oyina engeri gy'oyambadde leero. Nakuleetera okubuzaabuzibwa. N'ondeetera okulowooza nti oba wafuuse Munyankole. nze sina ggwanga lya wano. Ndi abava amawanga ga wano. Kituufu. Mu ngeri emu bindala. Ffe tuli tuviiri ku headquarter. Ewa Katonda. Mazima. Nze soogera naawe nga ndi naawe. No way. Ffe twogera n'abantu bazibu nnyo b'Ezeekiri, Bayobu, Pawulo. Enda tutenusa. Habakuuku. Be tulimu above sea level. I know. Nti nkufaananidde Omunyankole. Lwaki olw'enkuufiira? Eno enkuufiira kambabuulire. Safari bino ebyambalo bino. Eyo nkuufiira Museveni gy'ayambala. Abasafari bano abalambuzi. Y'ennyambala eno gye bambala. Kati mbadde nva kulambula eri tuva mu bisoli. Wawashana mabo wetu bwenu. Anti kali. Obotegeza atyawo. Nkitegedde. Akati namayugwe. Talanta. Yes. Talanta tobigimazeeyo. Talanta kintu kya busuubuzi. Olugamba nti omuntu alina talanta. Otegererawo nti oyo kiki kya busuubuzi. Abo batera okuyimba ennyimba ntono nnyo. Balekeraawo okufunamu ssente ng'akizaayo azizaayo nti mukama wange nze nakutya saazikozesa nga nti musirusiru gwe mujimpe kanjiwoone yakola ki eyakubisaamu right kati waliwo baartist bwe batyo nga bo batalanta ekikubisaamu kyakola ki kyagenda nakyo Balamu amutuwa mmeka miliyoni 2 ate Abitex 3 agenda na wasa eyo talanta. Abantu bali luddawa leero kati omulembe gwa mmwanyi guli Masaka tugende tukobe ebivuulo e Masaka eyo talanta. Then oleta ekirabo kiringa nga Christmas bwene tukolina akuwa ekirabo okisumulula omulundi ogwo nga kiwedde
kyova olaba abatisita abamu bayimba oluyimba One hit. tadda toddayo mulaba. Waliwo omuyimbi wano yayimba mukwano gunyuma samali bwe guba gutandika samali tetwaddayo muwulira mbu bamuloga abalokole bamuloga teri ddogo eri Isirayiri. Amiina. Kaakati ne wabaawo omulala ani waliwo omwana yayimba no oluyimba baluyitaani yalukopa na Rwanda eyo oluyimba tujune tujune yalukopa Rwanda eyo naye tetuddangayo muwulira. Kyekyo ekirabo. Waliwo abantu abalina ekirabo bakikozesa olunaku olwo ekirabo kisimula omulundi ogwo nekiggwa kiwedde. Kati batisita abamu balina birabo. Emmotoka emutomera n'ayimba oluyimba olwo emmotoka yantomera bannange kati nzite naye Mukama nkwebaza wamponya taddayo kuyimba lulala. Abo bangi tubalina seetaaga boogerako. Then ne wabaawo abatalanta kukubisamu nga bwe mbagambye. Then ne wabaawo ffe ab'ebitone nga bwatonwa Katonda kansanga otovaawo ne bo bamwavu ne bo bamugagga ne bakuwa ssente ne be batakuwa osigala oyimba. Victim oba victim wa kitone kyo. Katonda aba alinga eyakkolimira n'agamba nti ggwe olibeera ekyo owulidde. Twawulemu ab'ebitone twawulemu abatalanta twawulemu n'ab'ekirabo. Kaakati abo bwe baconfusing artists. Ab'ekirabo bwe bagende wa Museveni baagala kagwirawo. Kabasa. Abatalanta bwe bagende wa Museveni baagala kwewola mu ssako bakubiseemu bwe yeewola ebibiri afune bina. Abatone ngaffe tetugendayo. Ngenda yukola ki? Kumulaga kumuzanyira. Saagala. Sigendayo saagala sente nze nkola ekyo Katonda kyeyankola kyeyantona so si kyeyantuma byawukana n'ebyo. Kyeyantona ne kyantuma kirala. Kyeyantona nkimanyi nti ojja kuba ekyo artist bwotyo Alex. Naye ate ayinza okukutuma nti kakati genda oyimbirewa e Venezuela. Kyeyakutona kyawukana ne kyakutuma. Haleluya. Amen. Njagala okubategeeza abayimbi tebalina problem. Wabula bataaga abantu abababuulira nti kino kiri kiti na kino kiri kitya. Yes. Naye abantu abo be bataliiwo. Abayimbi abalokole nabo beetaaga guidance. Nti oyimba otya Yesu osobole okulokola abantu. Nti bw'onooteekamu ekigambo Yesu abantu bajja kuddukirawo immediately oba bw'onoosooka n'olugero n'emboozi n'obakwata mpola mpola. Nabo balina okufuna guidance. N'ab'ensi nabo balina okufuna guidance. Nti oluyimba lw'oyimba luyinza okunyumira jjajja omuzzukulu senga n'omwana nga bonna batudde ku ntebe emu eya dining table balya oba omu ajja kuvaawo ng'awulira by'oyimba nkudi. Yes, jjajja anaaga nti awaayi nze ngenze oba bye muliko oba si kyo daddi naaga nti waayo oluyimba olwo muluggyeko si lw'abaana. That means oluyimba lufu. Nabadde nkubuuza gwe behind stage nti kakati gwe wasoma firimu si kyo babuulire. Yes. Wasoma ki? Nakola performing arts and filming e Makerere MDD mugezi ddala ddala. Mugezi ddala ddala ffe twakikyusa tugezaako kikyusa. Sente za Kajubi yali agezaako kikyusa professor. Yes. Naye wasoma firimu nakubuuziza nti firimu ennungi kyeki oba oluyimba olulungi kyeki. Kati ababona abayimba gospel abayimba ennyimba ez'ensi tumanya tutya oluyimba olulungi. Era gwe ogenda mu studio ogendayo otya kubanga olina okugendayo ng'otegedde nti oluyimba lwoluki lulungi. Kati omanyi otya nti oluyimba lwolulungi lugenda kugasa ki abantu tutegeragana.
ebirubonyabonya baatisiti baffe tebamanyi ddala buvunaanyizibwa bw'omuntu eyaweebwa eddoboozi eriringa ery'ennyonza nga liri free n'olifuna nga liri free gwe n'otandika okulitunda n'ofuna sente ez'obwerere kuba tewasaamu capital eddoboozi tewasaamu capital yo wazaalibwa ki nalyo kati ate n'ojja n'oyonoona eddoboozi eri n'oyimba oluyimba olubi kakati awo oba oyagala ki n'oyimba enkudi ng'ate olina eddoboozi eddungi olidde kinaabanga oba okwambala empale ennungi ennyo oba essuuti ennungi ennyo naye otambulira mu bigere nga tekuli ngatto oba ogisse essuuti webale nnyo olina eddoboozi ddungi nnyo oba weetenda oba weerowooza nti olirina oba abantu balowooza nti olirina ate gwe n'obyonoona n'oyimba enkudi byebyo tugamba alina amatu awulire bagambe mu Lunyankole alina okutu ninga alina amatu ahura so otherwise mwebale abeekuumidde wano till next time we love you bye bye